lutamaguzi Semakula naye awanda muliro banange olutalo lwa Honorable Mpuga ne Bobi Wine do awe weruli kati buli omwe ayina abamukiririzaamu ate nga ababaka bakyavaayo okubaako kye boogera naye mu byonna ebigenda mu maaso bwe mbadde mpuliriza ababaka bamemba ba palamenti naddala ab'oludda oluvuganya ku bye boogedde ku lutalo olugenda mu maaso wakati wa Honorable Mpuga ne Bobi Wine. Ekisooka nalabyeko ku NBS Igo okwabadde odongoto nga beeguddeko ne wayiswa mu fumbiro pulogulaamu eyo yanyumye NBS Igo nagambye olutalo lwa Mpuga ne Bobi Wine lugenda kunyeenya n'emiti mu opposition yawo kandi nalabyawo ku NBS Igo nga wayiswa mu fumbiro ne dongoto nga beeguddekaawo nani ne Ssemujunganda ne babuuza wayiswa mu fumbiro ekibuuzo nti ye Bobi Wine tafuna sente kuva mu gavumenti ko wayiswa mu fumbiro nti zafuna ziri mateeka. Kakati ensonga eno ya Honorable Mpuga ne Bobi Wine yeekutte wansi naye waggulu era opposition yandiyeyawuzaamu eri ababaka abanyiivu nga bagamba nti Bobi Wine ekintu kye yakola kyali kikyamu nnyo ekyokuwandiika ebbaluwa bye ebya ssente tebabiinaako buzibu ababaka abasinga obungi bwe neetegereza ebyogeddwa naye bagamba nti Bobi Wine ensonga yazikwata bubi nti yalagira ddala nti alina akasajja ku mutima era jjo bwe babadde baziika akulira ekika ky'endiga Bobi Wine yabaddeyo kubanga abamuyita kojja akulira ekika ky'endiga omugenzi eyafa inginiya Bobi Wine amuyita kojja kuba maama wa Bobi Wine yali wandiga kati Bobi Wine yakoze ekyobusiru ekyokubiri principle Bobi Wine kwoli kuno ku fake account nkulaba ekyobusiru kye wakola ekisooka kuwandiika bbaluwa eyo era nkiddamu era nkiyimirirako ebbaluwa yo yali ya kisiru kati era wakoze ekyobusiru ekirala kuvumira Honorable Mpuga nga abataka ba Buganda batudde jonga baziika akulira ekika ky'endiga Bobi Wine speech gye yawadde era yabadde ya kisiru manyize nja kugamba ensobi zo Mpuga yasavingako nga Minister Mengo mu Bwakabaka bwa Buganda yasavinga bulungi ne bamuwa n'ekitiibwa nga Ssaabasajja kennyini yakimuwa kati ate ogenda otya mu bataka ba Buganda nga batudde ate n'otandika okuvuma Honorable Mpuga ekyo Bobi Wine kyabadde kya busiru era bakutyova olaba eyazzeeko kweraga efe ebyobufuzi twabikoowa so Bobi Wine kakkanya obusungu bugenda kukozesa ensobi nugu yeekuluma Bobi Wine olagidde ddala nti Mpuga omuyinako akasajja personal wo kubanga ekisooka obukulu bye wakola bigenda kwawuzaamu opposition babaka banna abamu abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakulaze nti tebakkiririza mu bye wakola wanditudde ne Honorable Mpuga ne muteesa naye okudda mu bantu mwanika obuziina bwammwe nze kyekimpagiza MK project opposition ya Uganda twagita erimu abafere basajja balwanira ssente si buyinza muli mu kulwanira ssente kiswaza okuba nti abayina okujjako Museveni ne Museveni abakwatibwa ennaku
omanyi tutuse ekiseera naffe ab'enaalemu ne tuwulira ennaku ennaku etuluma aba gavumenti enaalemu ennaku etuluma bw'olaba betuvuganya luyale mwe temukolifayinga na kuvuganya Museveni laba bavuganya Museveni bye bali mu kwerangira bali mu kwevuma ate nga bagenda kwevuma kubanga Mpuga naye afunye abagoberezi mu NUP mwennyini mulimu abawagirawo na lebo Mpuga n'ekitukwasa ennaku ng'ab'enaalemu kitukwasiza ddala ennaku laba betuvuganya sajja abakulu ne mukwata obuzindaalo ne mwevuma olw'amalala n'okweraga eryani kati okweraga eryani kuyamba ani Mpuga ne Bobi Wine byonna bye muli biyamba gavumenti eno kusigala mu buyinza tubulayo emyaka 2 tudde mu kalulu emyaka 2 gye gisigaddeyo NRM eri mu kola register Jeno Muwoza ali mu campaigns mwe muli mu kwevuma oluvaawo batubya akalulu batubya bababye nera babye mulimu mu butuufu mukwasa ennaku tusaba President Museveni oyingire mu nsonga zino eza Mpuga ne Bobi Wine kwa eggwanga liswala abantu ne mwevuma ninga Bobi Wine ne Honorable Mpuga mwe bakulembeze betubaddemu n'essuubi ngetugamba nti abaana bano President bw'aligenda osanga abantu bano Bobi Wine ne Mpuga mwe bakulembeze Buganda bebadde inamu essuubi niraba mulimu kwejolonga mu ttaka Bobi Wine naawe osse ku ttaka oli mu kulwana n'Empuga muganda wo ebyokujjako Museveni obivuddemu kati Mpuga ye Museveni tukwatibwe nnyo ennaku tuswadde Bobi Wine tuswala lekeraawo stop jo wabadde mu kuziika ng'ebigambo byonna byogera bya kisiro Bobi Wine please stop we have been ashamed it's enough goyinza okuloza Bobi Wine bw'okwata omuzindalo n'ovuma Mpuga oli mu kuswaza Mpuga nawe weeswaza so tusaba President Museveni oyingire mu nsonga zino ab'enaalemu muliwa why temuyamba abaana bano why don't you help Bobi Wine and Mpuga to settle their differences nimwe nimuliyite buli tuswadde nidda jeno muyingire mu nsonga zino musirisa ekimala jeno musale tuyambe yita Mpuga ne Bobi Wine President Museveni jeno sale tubasaba muyingire mu nsonga za Mpuga ne Bobi Wine balikirawo okweswaza ng'obwana obuto. It's so disgusting that fellow leaders abakulembeze nukwatu omuzindalo nuvamu ebigambo ebitayinasa ngibyo kakati mulwanira obukadde bitano. What is 500 million? What is 500 million even? Abaganda tuswadde nnyo, Abaganda tuswadde nnyo, Abaganda muleke batufuge, mutemusobola bukulembeze, ndaba bukulembeze be muyina. Bulijjo twebuza lwaki Museveni atufuga, lwaki batufuze emyaka na. Look at these boys. Mpuga aliena awera, ono Bobi Wine awera, kanti mwembi temusobola kusirikako. Kati mubitubulira bituyambe ki? Okay, Bobi Wine gwasinze okwasa Amenye. Kati otubulira ensobi za Mpuga bituyambe ki? Afe bituyamba ki? Mwa mwennyene mwatuula gwe Bobi Wine ne Mpuga ne mweronda.
twaliyonga mu mulonda simu abamu obwalidde of opposition bwe yali ng'akyakola emirimu gyammwe nga mwali temumuvuma kati bw'amaze obbagambako kati mubi mujjewo nammwe obukopi n'obunaku bumiliyoni 5 why don't you look at the bigger picture okujjako President Museveni mu buyinza mbadde manyi gwe mulamwa gwammwe kati amaanyi ge mumalidde ku Mpuga what is 500 mweswazizza nnyo nammwe Bobi shut up it's no longer funny President Museveni ayingire mu nsonga zino mugenda kwerangira mwirangire nandaweya tujja kuba tuli awo ng'ona akutta omuzindalo wabba mukazi wange please abo opposition mukule please grow up it's so disgusting tunabeerako ekyo kibo mu butuufu biswaza nusula musajja abakulu mwambadde obukooti mutaddeko obutaayi kati if you can't lead yourselves how are you going to lead the people mwe mwenyini temusobola kwekulembera ate mugamba tutubawo obuyinza mukule kati munakulembera muti abantu wano fe government yaffe erimu entalo have you ever had NRM conflicts out of the party era president yaita caucus ebyo ne biggwa nitukola ebirala kati gwe Bobi ekigenda nga kikwasa omuzindaalo otuke n'okuvuma omuntu ku maziika why Bobi lwaki tosanga Mpuga n'obimugamba 1-on-1 obimugambira ku mizindaalo it means you have a selfish interest buli omuntu bwakwata omuzindaalo n'avuma omulala ng'ennamba y'ogimanyi kyekitegezo olina ekigendererwa because I believe Bobi and Mpuga you know each other why don't you meet instead of shouting for us ne mutuwoganira simanyi ono yatutte 3 ono yalya 4 ono yalya 5 no sense abaganda mulekerawo okweswaza can't you meet Bobi ntwalina namba ya Mpuga you don't have his contact why don't you tell him what you want to tell him obadde tomulaba kiba kitegeeza oyina ekigendererwa ekikusifu because Bobi and Mpuga have been friends ffenaffe tubeera n'emikwano we also have friends tuyomba netulwana as friends netumala netuddawo yes, we need the mature approach. We must get a mature approach on how we handle conflicts. Maturely. Muleke kweyisanga ba ordinary people. Let us learn how to handle conflicts maturely. It's resistant. How would you handle it? It's so disgusting. It's not funny. Era Bobi no babadde okikola ngoloza nti kituufu nakugamba. Gwe kenyini, you are the one Bobi who voted in Mpuga. We were not there. It's you brought the DP block into your party. It's you. Omuzungu agamba, the greatest enemy is yourself. Omulabe wasinga yegwe kenyini. It's you, Bobi. You brought the DP block. You have worked with them. You have given them positions. Katikati otukabirira. Why are you shouting for us? Are we the ones who brought Mpuga to your party? Bobi, learn to handle your weaknesses as a man. Bobi, learn to handle your weaknesses.
We are not there. Fetutulamu ebyo bi meeting byammwe eby'NUP where idiots sit. So Bobi, you can still ngabo waleta Mpuga in your party. Whatever discussions you had, I believe you can still sit together and iron out. Okusingo genda kubuzindalo newe yogeze bitadi munsa newe swaza oloza abantu mbubanyivu abantu bali mukusunga. People are like, yeah, ono naye mukulembeze really. And when they compare President Museveni and you, we shall still vote for Museveni because it's a better option. The way he handles issues is still a better option. So, stop it. Nze sagala kwegatta kubali abagamba Bobi ne Mpuga mugende maso. First of all, muli ba Catholic. You are Catholics, I'm a Catholic. You are Bagandas, I'm a Muganda. Why don't you sit down? But it wali omuntu mukulu asobola tuza these young people Mpuga and Bobi. Is there no sober person here? So President Museveni tukusaba yingira mu nsonga zino. Genocide tukusaba oyingire mu nsonga za Honorable Mpuga ne Bobi. General Moz, we are begging you. It's enough. Balinga bakazi ba kumizigo. Opposition is ugambe juddemu bakazi. They are like women. Every day they are fighting. Be soldier. You people, what's going on in your position? So onotambuza, onotaninyako, onotambuza, what's there? Why do you behave like women? Banabo kumezigo. Ajishonere baganda bokabe balwanagana. Onotamubuza, onotsimanya tachambuza, onotankubira, onotumita tajja. What's there? Why don't you put all of your effort, all of your energy to remove the so-called dictator gwe muyimba? Kati Mpuga ye dictator. Kali Mpuga momole movings. Kati struggle ewedde. Stop behaving like rumpens. It's enough. Kati struggle ye Mpuga. Okay, yali debitano. Okay, he ate the 500. Now what's next? Bobi Wine move je wakoze ogenda kujejusa. It is going to affect your career. And nobody, Bobi Wine waba kulimba je wakoze kitufu. You have separated your party. It is you. No yo nyanza atategera. Era eyakuwa option yeyo. Bobi Wine eyakuwa amagezi. Owandike baluwa. Eyo je wawandika. Ye mulabe wo nambemu. They have divided you. You fake Bobi Wine, you can win presidency alone. Onzo wangula weka. Mpoziko nga Bobi Wine otugamba. Mbode ya was no before Mpuga. Kaya notunulire Mpuga eno. Lwaki pate temubera mumweka? Do you even understand politics? Hamwe mnabagamba Mpuga bamugobe taina makuru. You don't understand politics. But it's so absurd. Mbalayirire ebigambo bino mugenda kubeera mu buwambe emyaka emirala 10. Manya baganda mutunda lugezigezi. You are exporting lugezigezi. Temumanya ate temwagala mmanya. Ate fabe nale mu bitukwatako. Let him go. Fere biri mu opposition bitunyumira. You fake fabali mwemoke project lwaki olabanyirira. Bobo yagala okufuna emirembe mu Uganda towagira Asen. Never support Asen. Oja kufa naku. You'll be in hope. Towagira ni yupi. So, but Mpuga nawe gwa kusinga.
You can't join idiots and you expect that they will respect you. Fete twava munopu gwalaba jendi. It's a mission of Mirundi. How can I sit in a party Bobi Yanga ya ino converting? Mpuga nawe gwa kusinga. Why did you join them in the first place? Mpugo gamba wasoma nnyo bakuteeka simanya wateekebwa. How do you join lumpennies and you expect that they will treat you well? Omusiru does not respect knowledge. You think idiots respect knowledge. Why do you think juniors are sitting on nope? Have you seen me there recently? How can I talk on Sauda Madada Yogera? Bob ya so much. Who is she? Nze jogerenga Bobi Yanga Yogera. I excused myself. Mpuga, excuse yourself. You can still use that wisdom elsewhere. Negatinze mbunyende munopunze. Ategera anyali yongo jeko rubongo ya. Who is intelligent like me? Nope. You can't subject yourself to idiots and when they check you, kati olio kompugo kaba. But system ya kuwa leader of opposition. System ya kuwa commissioner. Yemu ye kucheckings. Start your own party. Mpuga gwa kusinga. Bwogenda mu balalu ne bakuba amayinja teri yakusasira. You went to mad people. You expected the intellectual treatment. No punga bwe yakoyeseza. We bayino kuyisa kwati bategeera bukiwanvu. That's the understanding. They think politics kulabisha, they think kuwemula na kuvuma. That's them. Zijwana bavamu. I can be idiots. You tell them don't do this, they do it. You tell them read the 48 laws of power, tebabisoma. You tell them read mugene musome machiferi, tebagala kusoma butabu. Bali mu chairman Nyanza agambi. Simanya party ya sentamu. Kati nze find me there. Mpuga if me I cannot be there. Chobula navayo. Nzetegera abantu tibano basiru. So nyenzira mu MK project where intelligence is respected. Golaba ko meeting zemo kenga wali okuyomba. Is intelligence. Obwongo bwe bukola mu MK project. Chabayita bagezi bokka. Golaba yawo mukubi wendulu. Musajja imukali organized. Committee weziri bagezi bokka. Bano simanya ndi photo soja afotingireyo. Ne ati Kibiina tosa gamati ba photo soja abatalina baluwa ya mujiji beba kifuga. Mbwe yekolera yitongwa yasoma choyo. How can I talk nga ne yekolera asoma ayogera. You find this idiot rumbuyi. Chiritake chekwesi mu mpuku. Kati bebo bakada. So, mwagobi Mpuga, kati mwamuli presence na rumbuyi. Na Bobi Wine ani akuloga. Na who is bewitching this young man Bobi Wine? Bobi Wine ani akuloga. Gwe Bobi Wine akuloga alabika muhima. Atali kumapera waggulu. Ogendo otya novuma Mpuga mu bataka ba Buganda. Awe nategedde Bobi Wine totegeera. How do you go and make a speech ku minister wa Kabaka Mpuga? Lekera okwerabisa. Kyoyogeddeko principle kimala. Stop it. It's disgusting. Njisira mankwano munyankole awandika baluwa ya kisiru ku munyankole munne. You think banyankoles don't conflict? You think abacholi teba conflictinga? You think there are no conflicts in Acholi? You think there are no conflicts in Busoga? Ero Muganda bwekituka kulwanisa Muganda muno wenna novayo. Bobi Wine amanyi goyogeza we bakusonyiwa omusolo obukadde bisatu abiri mu 7 yakusonyiwa omusolo Bobi Wine ku motoka yeyo Amadi
320 million ngate weewandikako baluwa eyo si corruption. Because what is corruption, by the way? Bobo no kusonyiwa omusolo gwa URA. It was a form of corruption. Zaita mu parliament. Was it accounted for that money? Gwe kenyini wandi kutemotoka nogirekayo. Nogamatize Museveni kwasonyiwa omusolo emmotoka ngivuddeko. Ne tutegeera nti you are not corrupt. Corruption has very many forms. Now a principle. Bakusonyiwa obukadde bisatu. Nga Museveni yawandise ebbaluwa. I still have that letter here. Wasn't that corruption? Did you leave the car? Bob Wine wali over mu parliament. Tebakuwa akasiimo. Over 300 million. Grant witete wajifuna. Bob Wine akasiimo kati waka. Answer me. Mayo tuwabuze bibuzo nga mwebuzabuza. Answer me. Oli kuno Bobby Wine. I'm seeing in a fake account. Answer me. Sa kuuza bibuzo ngoli eyo sirisi. Olinda lubongo ya biddemu. Answer me now. Didn't you get 300 million? Ng'omula mu parliament? Mpuga bwafuna ebitaano. Chibi. Answer me. Is there an intellectual enough to answer me? I'm posing serious questions here. Baliyo bali mukulya mayirungi. Why don't you answer me? Bob Wine bamusonyiwa omusolo ku motoka. Nga President Museveni nyini yawandise ebbaluwa. Wasn't that corruption? Did Bob Wine refuse the car? Wacha agitambuliramu. Bob Wine we yali awumula mu parliament tebaamuwa kasiimoke kwa buli mubaka akafuna over 300 million plus. Ngate weewandikako baluwa. Principle. Mpuga owalana muwalane. Principle. Ababaka ba Nuupu baafuna obukaddaana. Omubaka bamuyita Kaboga ye yazizaayo yekka. Abagaana okuzzaayo ssente ezo nga n'abamu babaka mu Nuupu nga tobawandiikangako bbaluwa. Write them. Those who refused to return the 40 million, write a letter, give us their names here. Tutegere nti you are fighting corruption. Principle. Ekibiina kyo kifuna ebbiliyoni 3 mu iPod. Ziva mu gavumenti ya Congo. What that is it all? That money is for bino sibyalo bya money. Echupa ewunya amafuta. Nebo giteekamu amata. Nebo giteekamu amazzi. Nebo giteekamu obuugi. Nebo giteekamu biscuit. Era eba ewunya amafuta. If the bottle smells oil, even if you put milk there, even if you put beer, even if you put porridge, it is the same bottle. And they all will smell paraffin. So, olutalo luno nga bwe ndulabye. Wakati wa Bobi Wine ne Honorable Mpuga si lwa ssente. Ko Bobi Wine alina ssente. Ne Mpuga azina. Very rich man. Bano bali mu kweragako. It's egoism. Ndi wamaanyi nze president w'ekibiina bw'onkwatako nze sigambwako. Egoism. Siweebwa magezi. Olutalo lwa Mpuga si lwa mateeka. This is not law. Babadde bakola bonna. For over 4 years. Mpuga badde leader of opposition myaka egyo. 2 years. Egoism. Ye basumbuwa. Buli omu kulaga nti wa kitalo. But you have killed your careers, both of you. But in the midst of burning a house, to burn a lizard, you have burnt the whole house.
kakati n'olwekyo these young immature politicians Bobi Wine akyali muto mu byobufuzi. You must guide him. Neze junior, I can't be in any UP. They don't respect knowledge. Olaba muvuma abantu wano. Nze mbeera mu party nga waliwo atagambwako. Bobi Wine tasobya ewani nze byango bebyo. Era the moment I saw mbu principal tagambwako I left. Bwakabaka. Is it a kingdom? So Mpuga gwakusinga. Gwe kenyini wagenda mu pate y'abanno. Oyagala jisuubuliramu. Lwaki temugabanira wakati? Okay, you share the money. Why don't you share the money? Bwezibanga sente Bobi Wine zikulumye nnyo. Azifu zofuna mu filimu. Zo zikolera accountability. Mudaku accountability wajiwani principle. Wono twasonda mudaku accountability wajiwani. Ne principle no nawe olimu ebituli. Andi bagenda kukusabula. Kewe pankidde ku DP block. Bayina nawe kusabula. Bobo nchoko leta accountability ya mudaku. Wono sente zofu na mu film. Ayiyo ukola documentary sente zo zibulirani. Where is the money? Where is the accountability? So, pate mujibalekere. Onale bonsereko ye yabagamba tajja kujja. And Nsereko was right. Onale bonsereko, time has proved that you were right. You can't be a strategic leader. And you form alliance with idiots. And Nsereko is right. Honorable Nsereko, you were right. Lwaki wagenda mweni yupi. Bano Mpuga abagala ebyamangu. Ayagala ebitiibwa. Mpuga ekikuso ayagala nnyo ebitiibwa. Mpuga, you want titles more than logic. That's why you are there. Did you see Nsereko there? How can Nsereko kneel before this young boy Rubongoya? Into Honorable Nsereko, a senior lawyer. And then MP of the capital of the city, Kampala, against what chairman has to kneel before card. It's a disgrace. Mpuga mwatunda obwongo bwamwe. Kasita mwafukamira baba we card. Mwala against it. You are not the Mpuga who was built by Uganda. Singoli moyo nonsense. Mpuga, you were presidential material. If you don't know, let me tell you. You are one of the politicians ababadde basigaddewo mu generation yaffe abasobola okuzanya politics wa kisajja kikulu kibayita dialogue. Oli mu bwana batu ba Lubongoya, oli mu chairman Nyanzitaina na baluwa ya mujiji, oyomba ne Bobi Wine we mudidi. Mpuga, stop disrespecting yourself. You made a mistake at a strategic level and accept. Mpuga, accept wakola ensobi. Tusobola kusaba buyinza we mudidi nolowooza onaabufuna. Mpuga, you had all of threats. Mpuga, ubadde n'omukisa ogw'okufuga eggwanga lino. You were respected in the Catholic Church. Mpuga, okwata omuzindaala we ekitovu mu church bonna ne basirika. Nze nkulaba mu parliament ng'odibatinga. Articulate. Isireke singo na lebo Semuju ng'agenze mu nupu okusaba kadi. Semuju omugezi. Abagezi babateekako ekkomo. Have you ever seen my dad ng'afukamirira abasiru nti bamulonde? My dad would have been an MP. Nze tata ngesinga member wa parliament. Kwa teliwa wali mu parliament ya musinga buwongo. My father is highly intelligent. No, we can't kneel before idiots to get power. Which power is that really? Me. Why do you think us the Mirundis have failed to go to parliament? Inze junior mutabani wa Mirundi nyemirire y'abasiru nti mu mpobo yinza. That's mockery. I can't. I have dignity for myself. Tize nyende wa chairman Nyanzi to give me a card. Ay. Echo kiba kinnemye.
njogera n'abasoma bannange. I only talk to intellectual abali ku stage yange. Kati Mpuga ofunyeemu ki? Mpuga wejjeemu omuzego okwagala ebitiibwa buli woolaga. That's your problem. Wagenda mu DP oyagala bitiibwa. Ogenze mu Ssuubi oyagala bitiibwa. Nopo bakujoze lwa bitiibwa. What do you want with titles? What do you bitiibwa obyagaza ki? Most of the people abayina obuyinza mu ggwanga lino tebayina bifo. Do you know that? Do you know that most of the people abayina obuyinza mu ggwanga lino, they don't have titles? Honorable member, honorable of where? Who honors you even? You were honorable of idiots. But in the intellectual world, do you have sensible points? Zonzo kwogera ku ggwanga lino. Nti bakoze frontline bakuyita. N'ababaka tebafaanagana. Now even MPs don't tebafaanagana. Waliwo ba MP nga bo boogerera ku madaala. Muhausi tayogera alinda madaala ga parliament. You see, the petroleum law, the law, lwaki tewabyogedde ku folo? Kati Mpuga omusajja azuula okwata omuzindaalo n'oyogera parliament n'esirika. Laba byolimu. You are fighting with idiots who don't even have power. So, Mpuga, you made a mistake. Accept. You can't get power from idiots. Our idiots don't respect knowledge. You can't talk when you are not listened to. Tusobola kugira nga teri akuwuliriza. Humble yourself, va mu kibiina kyabwe. Leave their party. Leave them. Ate otabavaako. Nze nopu nagirimu. If you don't leave their party, sigala ku bwa commissioner abo. Because tebasobola kujjayo. You have all servings at your servings. Those idiots will be crushed. Sikati. Kani president yabagalawo. Nopu Basiru na Museveni yabagalawo. Sikati mutabani wa Jabbakuba. Goloza mengo jikuba. Byali tebyatandika dda. Olukuba mengo lwatandika dda. Obote yamaliriza bumaliriza. Kuva independence nga Baganda mwetwala nga ab'ekitalo. Nga basirise. Amawanga amalala gabalaba. Obote agendo bakuba nga olukwe lwatandika dda bakube. Obote mwekwasa wa bwerere. Bakoze ebibiina namwe mukoze kabaka yekka. Bendi kito kiwanuka naka tetukayana na Baganda bano. Tukole dipi ne kabaka tumufugiremu. Olukwe lw'okuba mengo lwatandikira ku Beni kiwanuka. Ayi lukwe mukola kabaka yekka. Ku Beni kiwanuka nti temukayana nabo. Ffe tukole dipi nabo tubafuge. Kati bana abana ba Nupu, you wait. Mpuga is not you to fight them. The fighter is coming. The lion. Waliwo ekiseera mu ggwanga lino. Ensi lwegenda okuddayo ku nnomo. Mwebaze Museveni has been a good man. By the President Museveni has been a good leader. Abalese ne mumuvuma naye addako. President yaddako tajja kuvumwa. Mutabani we Muhoozi. Hey! Nesekereko maama. Era abayina ebyokuvuma mu bivume Museveni mu bimaleyo. Naye mutabani we ayinza obutavumwa. Nenwere kutuzi. Ababba sente mu gavumenti mwanguwe muzingeko. Kwa ajja mulalamu. Lijja kudda mbabuulidde ne bwendi banfudde mulijjukira. Yakasajja kaatugamba. So abaana ba Nupu use this time muvume byonna biggweyo.
kubanga ajja ayinza obutagumiikiriza busiru bwammwe. Nze Junior neefuuka president. I declare no a terrorist organization nga kyebakola Muslim Brotherhood Egypt. Me when I get power, order gyensooka okuwanga nakafuuka president. No is a terrorist organization. Mbakwatirawo mwenna. Oyo Lubongo yaddukira mu helicopter Rwanda. Gwe Lubongo yoddukira mu helicopter. Museveni bw'atakuweereza helicopter yakusomesa oboddusi. Gwe Bobi Wine yoddukira ggulu. Nze nkuta buyinza nze. The president of the Republic of Uganda is Tamale Mirundi Junior. My first order. Nkolanga president wa Egypt Field Marshal Sisi Alfata. I declare no a terrorist organization. Mwena nemba kwata. Oyo waiswa mufumbira ababusoga musabo nga yekwesa. Don't joke with me. That's why if abamu katonda tayinza tuwa buyinza. Nembu kwata ko bwenti. Principle ba watemye dda. Olwo lugezigezi lwolwo. No bwobugoma no prekala. Trust me wakala. Ekyo kibiina n'enkiggala. Egypt kye yakola. Goza Muslim Brotherhood tebava gikwasa maanyi singa tesumbu wa Egypt. Muslim Brotherhood yali etuse ku level ng'erina abasomesa abaayo. Erina abasawo abaayo. Nezireta Field Marshal Sisi Alfata. Zaleta Field Marshal President wa Egypt. Nagamba kati Muslim Muhammad Mursi President wa gwe basooka okukwata. Ne bamuberuzira. Ensene ino okudda ku nnomo. Era as a player that Museveni yansuubiza obuyinza. Museveni promised me power. Mu 2009 musabe sifuuka president. Me son of Mirundi that I'm the Nze role model wange ye Kagame. His Excellency. My role model is Kagame. Era nyinda kumumeetinga. I'm going to meet His Excellency Kagame. Ye role model wange. I don't take chances. Nze Junior nzo kuvumanga nze president. Gwe Bob neba malaba nangirira. Nti Junior bampadde obuyinza kololo. Bobi Wine odduka. Yulana awe. Oyo chairman Nyanzi aba yabagadde dente ng'embalasi. Gwe Nyanzi oddukira ku ntenga mbalasi. Mwena. Kano ka Bobi yanga manna kakutedda. Oyo Sauda Madada aba Tanzania. Bobi yanga agenda mugome singa mukazi okusala ensalo. I close all borders. Me, I first ensalo nzigala. Gwe Sauda Madada oba Tanzania. Ngate wayambadde nga musajja okusala ensalo. You masquerade like a man. Namutiga nti bintu byamwe twabikowa ko wadde byekisirusiru ebyokubuzabuza abantu. Era you played that I don't get power. Nze abantu bantya. You played. Etteeka lyange erisooka nga ndi president. I declare no a terrorist organization. Gwe Lubongo yoddukira mu helicopter. Egwa Rwanda. Ekisajja katugobye. Bwe batu bakuba Mutesa. Mengo tebagikuba. Obote yabatunuuliranga. N'Abaganda bano. Nabalowooza Obote musiru. Obote yakuba Mengo. Olubiri ne lukala. Ne badduka bonna. Abasibira e Rwanda. Abamu tebadda. Abakungu ba Kabaka abamu tebaddanga. Nse ino okubeerako n'abasajja ab'amaanyi. Kali nze Junior, you give me power mulabe. Mumpe munange. Mu myezi ena. Uganda ebeeteredde. Mumpa buwi myezi ena. Oyo olumbu gye munoonye ettake. Mumpuku gye yeekwese. Oyo olumbu yaddira mu mpingo nga n'empale tayina. Gwe lumbu yoddira mu mpingo. Buno bupenge nkwata bukwate nga baluzira. Kwakati Museveni yayagala nnyo ebya diplomasi.
wano teri mukulembeze gwe mugenda kuddamu kufuna mugezi nga Museveni ayagala nnyo ebyokuteesa tuteese nabo bano tuteese bakube bukubi nga wakuba omumbere lwaki oteesa nabo General Muhoozi kakwata obuyinza nze omu ku baadivaiza be twali mu meeting mu State House nze General Muhoozi ne President Museveni yagamba General Muhoozi bw'avaako nzaddako I'm the one in next 2090 kwa Muhoozi wakutufuga emyaka 3 General Muhoozi agenda fuga emyaka 3 30 years sonze munonde wakufuga 3 tata wafuzana we call it a decade a millennium kati mwagala anyaddeko Bobi Wine Bobi Wine talina magezi gafuga Uganda era nze nkimugamba muga principle toyina buwongo bufuga wadde so Billy Chenda I'm the next president I'm third in line era webogera basika ba Museveni nange mungattemu if they are talking about Museveni's successors put my name there ngere ntebe njitulamu etteeka lyensooka fulumye by fellow Ugandans as the president of the Republic of Uganda Tamale Mirundi Jr., son of Mirundi, grandson of Yohana Mirundi, by Article 23 of the Constitution, I declare NOP a terrorist organization. Nasoma Amenye, arrest Sauda Madada, arrest Bobi Yang, Eddie Mutwe, Nubianili must be arrested. Arrest this man in Rubongoya. And Bobi Wine himself. Edi kota nenzigala ndeta ne kuleda nenzisendawo nentekawo ba malaya nupu ekitebe kya nupu wekiri nga ni president nzisendawo nentekawo ba malaya abali natete ku besto mbateekaawo okulagira dante mi obote yali yakowa Mengo endulu nezivuga yes you have brought back sanity egwana neddamu mbategeevu Negati Mpuga ayogera nubianili atamanyi Luzungu ayogera. Which country is this namu? Mpuga ayogera Bobi Wine we mudidi naye ayogera. Let us listen to one another. Meeting is a Mpuga segona wasabu mission. Mundulaba njate chairman Nyanzi taina na baruwa ya mudidi mbwatabisaze zamu asinzidde kuki Nyanzi osinzira ku kyo bisazamu kuteeka ki mwabagamba mbudashi notiro muri bannamateeka so sente muzigabane nze ne bwe munanvuma munankolaki what will you do to me nze saagala bwe mupi nze bye mujogerako bampuuga sibyagala nti sebatukuwa emmotoka n'obugombe nze genocide yali yagala kumpa basirikale I refused kati bankuume kuki why are they protecting me Kaiza Junior bandabe n'abasirikale nga bankuuma over what kiki kyennina ekyo kyenkuumisa ennyo nze abasirikale nabagoba ntambula na dogoli yaffe my father aziwe ekikulafuti dogoli eri nkuuma nasingeresi kati nze ntambule n'abasirikale for what we are protected by which craft dogoli yaffe eri nkuuma kati nange bandabe mbunyenze mu lodge olwo omusirikale ayingidde batya I've been in lodges and bars Mbujunia jangu tuyambeko tulwanise Museveni tumbaavu nagamba President Museveni lwe namusinkana nemugade ya two things
ebijja okundeetera okugenda mu lutalo. When he closes lodges and bars. Nze ndi planned kid. Kati nkoleyo nti mu lutalo eriyo KFC. Nze jenya nyizo gena mu struggle eriyo KFC. Cafe Java zijeri. Mbuze nyenda ku musitulago. Mbusimanya we go to the bush. Bushiki. Ensiri bwe zinnumireyo. Mwina obutimba bw'ensiri. Nze Junior nkera ku macha nenyenda Cafe Java zinenwa chai. So munsiko waliyo chai. Is that atenga wa mata. So nze sagala bintu by'abanaku ebyo. You poor people. Je mubeeramu ebyo nga mumala obudde. Mbusimanya situlago. Which home are you struggling with? Lwaki otugata mu kubonaabonako? If you feel you are suffering, genda mu church. Genda ku musalaba. Katonda ye yagamba mbu buli abonaabona jejendi. Me am not Christ. Ngufananidde mu Jesus Christ. Mbu you bring your problems to me. Bwoba olina nti obonaabona gende wa pastor Bujingo. Yayagala ababonaabona. Gende wakayanja. Do I look problems gonna afaanana ebizibu? Situjja n'okummanyira mbu Junior simanye eggwanga libudi bubi. Am I a missionary? Ompita mujulizi. The Uganda matter has died for this country. We don't need any other matter now. Mbu Junior, come and die for your country. By Uganda matter batufirira. We don't need more matters. Tetukyagala bajulizi balala. Uganda has had enough matters. Wabaka tunatasola tusonyira kwecho. Let us live our lives. Mulekaba, let people be. Let people be. Omuzungu agamba. Play. Omuzungu bwagamba. Nembo oli futu soja, simanyi oli anasi soja, simanyi oli aso soja, simanyi oli penesi soja. Whatever soja you call yourself, zitebinkwatako. That's none of my business. Mbujuni ya fetuli ba futu soja. Oba oli anasi soja, oba oli penesi soja, oba oli iya soja. It's all my business. Nzembuze miaka mitono nyonfe. Why do I waste time fighting over wars zestalimu? Nze entalo zenwana za family yange. Nze Junior bwokwata ku muganda wange hamu. I don't need an invitation nkulwanisizawo. If you attach on my family, if you wake up today and you fight my brother, I will fight you. So entalo zenasigala okulwana za family yange. Siso tomja wano kumbulira mbu Junior jantulwanire eggwanga. Gwayina ekyapa kya Uganda. Ndi photo soldier, ndi anasi soldier, whatever soldier you are, be. Simanyi ya kuyingiza maje. Just a foot idiot. But a soldier, which army do you have? Nzebyo Bobi nabisoka mwe byekisiro byolimba obuvubukaabo buyungwe. Omaye Bobi abereyo n'abulimba limba. Bukati you were foot soldier of where? Uli musirikale wawe gwe. Bano bali eri luzira ba foot soldier bagwira makomera. Your friends are in prison. Go waona wote banna kukwata. Kati oli awo mbalaba muteeka kenyota. The other day Bobi adava chengera. Nganzira Masaka. Nimba saga ba photo soldier. Batadde kombwe nyota za ne M7 yaba wadedembe. Bana mwabeni yupi mwebaze M7. Sebo ne nyota bambala abo. Bambala ebyambalo ba photo soldier ba. Oto Bobi Wine walia. Bobi Wine inokubanga wajja sete za government.
natunulidde bafuutu soja abakuuma Bobi Wine nga balina n'ennyota n'amayinja bagayina. Omanyi nti fuutu soja Bobi Wine alina amayinja n'agasinga ga poliisi naye nga batrafiki batunudde butunuzi bwe bati ng'oluguudo balusazeeko. Omanyi nga pulezidenti Museveni agenda yitawo ne Bobi Wine we bamukola balina emmundu z'abiti. Nga bakutte emmundu z'abiti bwe bati naye nga basazeeko oluguudo. Mu mutima gwange ne ŋŋamba naye Museveni obadde omu mu nsi ebyo oyinza obikola e Rwanda ebyo ng'oli fuutu soja e Rwanda wane wa Kagame ewa His Excellency Kagame. Opposition wa Rwanda yafa oli omukyala. Uganda wosanga aba opposition nga bagezza amatama. Oppozingirako e Rwanda olabe. Bannange His Excellency Kagame oli omusajja yakambuwala tayagala nonsense. E Rwanda oyinza osalako oluguudo muzibe opposition ayitawo. Nze nagenda e Rwanda His Excellency Kagame waba ayitawo n'abantu mwenna muyimirira everybody kobe ng'oli wa bigere oyimirira. E Rwanda n'omala otema omuti mukazi we yakuloopa yennyini agenda nabaga nti bawange yatemye omuti nze sibiriimu. N'obabuuza oba oyina license etema omuti. E Rwanda emmotoka bw'efa omupiira ne bakusanga ng'otadde jeeke ku kolansi ebyo bye mukola bwe emmotoka efudde ogyeyo jeeke oyina sosaayo kibaawo wansi jeeke tekwata ku kolansi oba onoona luguudo badde gali amawanga gali organized. Ne wano bafuutu soja be baagala okuwa Mpuga ekyokukola. Pate bafuutu soja be bagifuga badvisor ye kati kaye wisdom Uganda yakulemerera kaye oyo kaye wisdom Uganda yamulima naye ku by'ebyapa ebitali bibye yawaŋŋanguka ali Canada ayina abaana basatu naye namulabye ng'awa endowooza kaye noonya ssente kaye Mpuga mugagga nnyo kaye Bobi Wine mugagga kaye noonya ssente tobeerangako wadde wa muluka kaye mu famire yammwe temuvangamu wadde akwata obumasu nti baamulonda ku bwa kyeyamaani baabakwata obumasu taliimu kaye bihambo. Entalo zino zirekera abagezi kaye tulina tteeka lye wasoma mpozi etteeka ly'abamalaaya ati ke bateekawo n'isibu nawe nakulabye okalambidde kaye tusigale mu bino ebyabakeizi ebya sisita Kakalamu bye tuba tusigalamu ke ensonga nga bazita national importance zirekera abalala Allah be yagabira ku ntegeera gwe toliimu kaye tetuliimu. Lwaki kaye oyogera nga ategeera naye nga tutegeera? Lwaki kaye weefaananyiriza abagezi? Kiswaza Uganda yakulemerera n'odduka. Lwaki ensonga zo toziweera wano? Kati Kakalamu gwe wabadde onyumiza nga Kakalamu naye tabitegeera musajja wattu. Obudde bwe mumaze Canada lwaki temunoonya emirimu kaye ne mukola? Mutudde mu kaaluumu mulinga bali mu sitoowa. Kakalamu gw'onyumiza musajja wattu yakoyekoyedde ava ku night shift oyumiza ebibuuzo ebitagatta. So awo nga nvuddewo bannange ekiri mu basumba musabire nnyo abasumba ba Uganda. Nalabyeko
Pastor Kayanja ngalaga amasimu ku sikulini nga kuliko amanya g'abasumba banne. Remember eriyo omusango ogenda maaso mu kooti wakati wa Pastor Senyonga ne Pastor Kayanja. Waliyo abaana be bakwata oba eriyo abaana abalumba chachi ya Pastor Kayanja nga bagamba yabasiyaga allegedly mbu alina obbasasula. Hagati Pastor Kayanja n'abyegaana n'abaana tabamanyi tabalabangako. Kasimanyi nindo okuddamu okuwulira mbu ate bali mu kooti Pastor Senyonga sibane Pastor Kayanja. Kati actually mu baana ate abamu abaana ate bakyusa statements mbu ate mbu eri abasumba bali babaguze mbu bawayirize erinnya lya Pastor Kayanja. Ate abaana abamu bo ne bagamba mbu bituufu batusiyaga. Ebintu by'abasumbaze binsobedde sibitegeera mbandi awo nga Pastor Kayanja yabadde asabisa ngaleeta amasimu mbu gava mu police gulaafu ngeraga abasumba banne mbu nga beekubira amasimu babaddeko bangi. Nalabyeko Pastor Senyonga, Pastor Kiganda, Pastor Sempa mbu beekubiranga amasimu mbu nga bategeka olukwe mbu olw'okuwayiriza Pastor Kayanja. Bino byonna bya lugambo bo bennyini be babyeyogerera. Nindo okudde wa Pastor Senyonga nga naye ataawera mbu bw'otutakula naffe tugenda kujjayo gulaafu za poliisi nga tulaga gwe mbu ng'ate okubira abaana. Mune message mbu bajja zijjayo Pastor Senyonga bwe yagambye mbu nga Pastor Kayanja mbu ng'aweereza abaana messages. So olutalo luli mu basumba awo. Kyokka bonna boogeza maani. Man of God Kayanja ne mukyala we Jessica we baba ku kituuti boogeza maanyi ngira bonna beesigamye mu Mukama bo Mukama aswazizza abalabe baffe. Kati bodde ne wa Pastor Senyonga nga balabe ki naffe Mukama mbu aswazizza abalabe baffe. Buli omu ye Mukama aswaza balabe be. Kati Mukama oba tugenda mmujjawa waliwo alina enamba ya Katonda. Katwagala tumanye ekituufu mu nsonga zino. Bonna Mukama bamusanga wa. Buli avaayo okwogera asomamu olunyiriri. Namala kati ye Katonda yali agambaza. Mbandi awo nga Pastor Kiganda. Pastor Kiganda ng'agamba nedda. Pastor Kayanja vaayo oyogere ekigambo kimu titoli musiyazi. Mbu aveeyo akyogere mbu mu Luzungu ne mu Luganda mbu ye kyayagala mbu olya oba tolya. Kakapa ebintu ebiri mu basumba. Tusabire nnyo eggwanga lino. So nze sina musumba gwe mpagira era sina wa musumba gye nsabira. Wano musumba yekka gwe nnyinza okugamba kale nti aliko ku kituufu yono omwami omukulu Pastor Serwadda. Musajja oyo bw'ogoberera ebintu bye kale yebambye ayinamu ku dignity. Pastor Serwadda that old man ntera nnyo okulaba bambi ebintu bye ayogera ebintu ebirimu amagezi. Omulala ndowooza ne Pastor Kakande tabeera mu byantalo. Pastor Kakande ye tayogera ne bw'omuvuma asirika. No musumba Bugingo. Bugingo naye is a good man. Lwakubabu omulumba. Aina samoni zaawo. Yakubawo na lebo namboze wiiki eno. N'amugayagaya n'amuteeka walinze nabagamba mwena abeyimba mu Pastor Bugingo. Oyo amenya. Agenda n'akusomera wali olunyiriri. N'abika Bible. N'atandika. Bw'osirikako. Abantu tebategeera nti oli mugezi. Taata wange asabirayo. Taata wange asabira wa Pastor Bugingo.
By the way, it's very rare by the way myaka ana. Daddy abadde tagenda nko mu church. Naabira wa pastor Bujingo. Kati jonna mugaye daddy. Kulikayo nanga Bujinga ina amafuta. Nenga nange week ejja. Nyenda gendayo. Week ejja nyenda gende wa pastor Bujingo. Buli omu agamba Bujinga ina amafuta. I want to see this Holy Spirit. So tugenda gendayo ne Franka Ntambi. Pastor atusabire. Nze pastor nzeda ba mafuta. The oil. The anointing. Musango no stani andimu. Nze pastor stani gwenina. Nsaba omuntu agguluzeeko. Era ekitwe wa pastor Bujingo. To worship. To sing praise. Na ene Sheikh Umaru. Omusomi weddua. Naye Umaru. Seke. Sheikh Umaru. Nakulabeke wa pastor Bujingo Sheikh. Umaru kankuleke. Sagala bizibu nawe. Manyi Sheikh Umaru. Ayina omuze. Gw'okutwala abantu mu kkooti wano yatwala Segirinya. Segirinya mbu yajja n'akwata omulambo n'aguleeta ewa Sheikh Umaru. Mbu Sheikh Umaru yeeganya omwana. Segirinya bwe yalwala Sheikh Umaru n'agasinga ofa kisajja gwe. So ate Sheikh mbu mu kulomba edduwa. Abantu bangi wano Sheikh Umaru basonzeemu engalo. Tebibatambulidde bulungi. So Sheikh kankuleke. Sikoyinaako buzibu Sheikh Umaru. Oba omwana aliwo bate yaliwo tebinkwatako. Kwa nange nina abange era benneegaana. So nenga nyenda wa pastor Bujingo to give me oil bampe ku mafuta. Anointing ako pastor tukeetaaga. Nze Franka Ntambi sayimo simanyi obojja. Pano yaffe twandigenzeko wa pastor. N'atuwa ku mafuta. Nze pastor Bujingo mwagala nnyo. He's a good man. Njagala nnyo samonizize. Mbeera ku Soroti. So, no mukazi ali muloja ankubira. Let her wait for me. Gwe. Kubira lwekyo omugambe nzija. Sawa yete zigenze. Sawa za loji teziweddeeko. Anange enkoyi. Mugaye tujja kweraba enkya. Tell the woman mukubira omugaye tujja kweraba enkya. Sawa za loji kati ziweddeeko. I want now to rest. Nabera mu kwegaddanga sawa bina. Bana. Tunafiira mu miguwa. Buli kiseera abakazi bakuba. Nate abakazi nammwe. Temutukubiranga nnyo saawa za misana. Omukazi akubira ku saawa 6. Junior I'm already at the venue. Madam. Bange Shiba ali lubuto ne Cindy. Shiba wamaze no waka. Shiba ne Cindy embuto mwazifunidde kumu. Yetata omwana yani. Shiba wankyawa okuva we nasale empaka. Mbu Cindy yakuwangula mu bato. Nosoko nkyawa. Era Junior, you are unfair. Omanya bakazi babeera. Junior, you are unfair. Junior, I was counting on you. Madam Shiba. Queen Kama. Nakuwagira naye gwe wabireeta. Nakugaa kwata fulaso tekeke nnyimba. Live band waliyo yimba yaki.
ata wa muntu nenyene tuba tubagambi samugamba Shiba nga muwulira mga Shiba Shindi tosola mukuba mu live performance kwata flash 16 GB nyatika kenyembazo ye yadda mu bya live ayimbyawo mukazi wa soprano no orotas gasse bikubye kati wali yagala njogere kishiba okamu yo fan what do you want me to say okuna makoko akuna mabulungi because that's your trademark olo lukazi lusindi tolukirizango kwata microphone nimuga Shiba waya tuzikulemu yagana nimuga afuna abantu bayite manju bakulemu waya nga sindi ayimba Shiba yagana. That's how the results came out. Kati ze wamankoleki nakazi katu kuba square oyo sindi omwepankirako eyawasa cameraman we gomukazi watukiro kuwasa cameraman amukube bifananyi namufuula bba. Do you play with that woman? Omukazi embuta azifunira kumukumu sindi aba yakazala nga afuna olala gwe sindi omwepanki do not sindi ate Shiba we kiba kituufu ng'ofunye olubuto era genda keewa sindi ofune ku magezi ojja kulowooza ebyokuzaala byangu olubuto lugende lukubambe. Nze Kasuku ye yantwala ewa Shiba nali njagala mpeeko Shiba najjayo olukoba nangamba ndi muto nampima semudondoli nga Junior okyali mwana muto nanga let me kupima yo nga nina inchi 16 nanga kale bwezaamu 27 mama kwini kama 27 zawera ddankomewe munyonyo nagamba Kasuku nemuga Kasuku olukazi olwo Shiba ndwagala ndwepikira njagala lumpikulule kati mpulira oli lubuto tata w'omwana yanaye totukola ebyagundi ono Juliana watukweka tata w'omwana Juliana watukweka tata w'omwana tukulaba mu Range Rover ya white neshirikire Juni yabanankubira olugambo kale nze tata w'omwana wa Juliana mumanyi naye erinnya nditunda kakadde nze mumpe sente ndyogere banankwata defamation nkulaba obulamu bwakyuka Juliana musajja ki omwana twalituyawo ng'omwadde erinnya ly'ekisiraamu nsereke maama bakazi bazibu Juliana idde yayo tutereyo taata w'omwana oyo tutereyo eggwanga ligwemu nnabe naye lojja muteeka ekizibu Juliana okaaba mangu luli nakulaba okaaba Juliana banvumye pepepepepe emimwa ate Juliana naawe olina ekikyamu ku mutwe kati Juliana ekyali kikabya luli kyeki wajja mu live wagitandika bulungi natugaa nti owange omukazi ono yeekaza ke tulabe n'otandikaawo weeyogeza oluzungu Juliana olumya engalo netugaa mukazi ono nga yeekaza twagenda okulaba obwatuse mu lulundi gumu oli mu kukaaba emimwa giijo ofaananyamu oti netubwatuka omulundi gumu netusikatugaa naye ensi eno kati why did you make the live in the first place ngukimanyi unaakaaba abantu ba social media tebaagala mmanya oba wafiirwa omwana wano buli omu alina ekijja that's the reality wano ku social media toyinza kujja n'okaaba banenfiiriddwa wano abantu baafiirwa dda waliwo abantu balina amalaala 5 waliwo abalina amalaala 3 nzineewa omukono gwe gye nagenda okuzika nga balina amalaala 27 kali gwe bojjano ku social media
no banne banvuma baneze bwe mulaba omwana wange yafa nze banna mama oloza balina kye basalwa nze abaana banvuma wano bana ba social media oba okabanga eno balya pringles era nze kyengamba abantu nti oba owulira nga tosobola social media giveeko just leave it jamu Facebook jako TikTok people abantu balime balimba mbobulamu buli ku Facebook na TikTok tobisobola social media si ya mutima munafu if you are weak hearted oyina abaana oyina baseza bambi tojja wano bavuma abana bali mu biyumba bako goli eno vuga Range Rover otambuliramu esi obasinikireko ebinnyo bano goraba omwana wa president ali ku social media njao mbulire live iyo mwana wa president obivume binzo kuboko nza abantu bangana junior lwaki muvuma abantu bobe tuvuma bakola koki wali mu faamu ye lwaki tula oba entunga mugwe bavuma wali mu faamu ye semba bule gwe bavuma bagidu kuvuma ngira nawe koli gora bayo mugagga ali ku social media nja abagagga mwagala nnyo obutala nadamu abali ebweru abatalina sente toyina wadde 10 werese mu social media ojja wano obusete bukuweddeko otandika okutwewula ko nga lwaki tetuvumegwe mwagala nnyo obutala oli member wa parliament ekikubeza ku social media chechi nina mwe bame ba parliament mutusasula wano joni yampisaawo joni yanjogerako bogenda mu public domain baba bagenda kuteeka ko opinions niyo vana nako waba abagagga bebweru tebayina wadde 10 n'omuntu najja niyeteeka mu butala toyina sente atuyagala bakombe ebigere toyina wadde kabini Kampala gye basolooza oyina katabo sibaya mwana American simanyamwe French akuna wapi French with money nimudio ne mwetume ebinyanya simanya English cookie simanya amwe Dutch with money noja kubereyo weite simanya omu Dutch simanya weite omu Mexican ngato ina sente bajja kuvuma kanala byono Jojo Taylor alaga nyumba ye simanya smart house Jojo Taylor to ina sente you know it ulaze fulampeni ulaze ebijiko ulaze ebyo bakyabiraga mu bantu musibaraga byapa byamataka ubugaggataka insi yonna eyimiridde ku ttaka ne Yesu era bwe yasooka okutonda he created the land first kati febola simanya TV what is a television abagagga abali ebweru mutujjeeko amaalo n'omuntu oguze emmotoka tolina woosula osula mu hoteri nga binyonyi since I have money mu hoteri gy'oli eya Sudiru nobugende gwe tolina wo build your house ubeereeyo mugagga kyasula mu hoteri omuntu n'okolera live mu hoteri kati yafuuka yo hoteri if you fail to pay they will evict you eyo yennyini ruumu gy'okoleramu live ng'ovudde ebweru olaga abannayuganda tolina sente abannayuganda mwe basiiba abannayuganda balina sente wano abannayuganda woba yategeera nti ebizimbe wano buli wamu bali mu kuzimba nakati bana basajja material bamujjawa people are constructing every day tuuka kyanja ogirabe kati gwe bw'otunula ekyanja n'ekisaasi kololo muyenga nga tolina amuwadde apartment gye basibako embuzi please don't waste our time ebyo mujjano ne mutulaga emyenge
saya oguze bereya si bugagga bereya ya mitwalo 12 mu supermarket wali 10 n'egyo kati wetuuka mu bbaala nefuuka eya 27 mukwano toddamu okupostinga omwenge and you call yourself rich abagagga bakusekerera gwegenda ku account ya mukuru wange hamu. If you want to know chibayita obugagga, go to my brother's account hamu olabe bya postinga omusajja processing agro processing factory factory etekako added value ku byobugagga hamu villas omugagga bye postinga nti ayina ennyumba 10 zete hamu villas ekibuga kyonna kijjudde linnya lye kizimbe ku kizimbe kati gwe bereya linnya lyo bereya yo name mubaize mulekerawo tusiriwalirako abantu abamu abayebweru. You think tuli basiru nnyo tetutegeera yusobola kwawula bugagga na showbiz ndala n'obugagga bulala. Obugagga bubeerako emisingi kwe butudde, obugagga bubeerako n'ensiguko kibayita beginning, obugagga bubeerako emirandira. Toyina mulandira, toyina nsiguko, toyina musingi, kati oli mugagga wawaggwe wikirwikyayo munogula chipusi n'enkoko kunoni v nogati obulamu butambulanga wennabula kuba omonde n'enkoko mutusaasire people help us. Bwemba mukomye wano mu December mutusaasire. Bikira Maria nyabo oli this one oli this one is over Monday satu n'ebifi by'embizi bibiri oba embuzi nomanya nti kati ndi mugagga. Nze buli muntu ajja wano mu Uganda nangamba nti nkusaba ekintu kimu, ndaga omusolo gw'osasula ku URA awo wokka. Nze junior abantu bavuddeyo ne bambaatisa junior nze golaba nina dola ne mugabe bwa dola bw'osooka obuteeke wali bakuba buli mwaka every year URA kuba company ezisinga osasula omusolo mu Uganda. MTN yasooka, MTN ye company ezisinga osasula omusolo wano weba tebyakyuse. Kale ntuzula kwogera bagagga ngambira mbire alimu MTN tomwogedde ayina mu 4% shares. Joye wano kwogera bagagga mu Uganda hamu notamwogera employing abantu emitwale gumu 234. You can't live Ntaganda out. You can't live Drake Rubega. You can't live Nabukeera. You can't live Mandela Waka Fed Javas and Estate Tires. You cannot. You can't live Success Motors. You can't live Madivan. You can't live kati mwabo weerabamu. Abaguzi ba bereya mwabo benjogedde olabawo wooja. Nedda tubeere fair. Let us be fair to ourselves. Mwaga amanya ge Menye oyinako goyina mu Uganda. Musajja notuuka Lugazi, musajja ina factory ya sukali, Lugazi kibuga kirala. It's a city in Uganda.
masomero sukali malwaliro omusajja akola kibuga nekati oli mu single room apartment ya New York oyinamu ekitanda kimu bakusasula buli hour $10 $2 kati oga nze tudde wano ofe nendi mugagga waliwo ekivubuka kikateregga kyali kisiru kyajjano kisimba emiti gya kalitunsi kikateregga ekyo kibeera mu America very idiotic person kyasimba emiti gya kalitunsi nekigenda ku live y'emusiru eki ndi mugagga nasimbye emiti gya kalitunsi gwe balinnyako nga bazimba kalitunsi atwala emyaka 6 okula bugagga kyo buli omu abeere mu layini ye ebyamaalo bye mukola buli omu abeere mu layini ye Uganda bali bulungi wano egyo emyenge gye mugula baginwa everyday leero Monday eriyo live band waliwo akafo NBS weri opposite bakayita batya bakiyita batya ekibala NBS weri otuukawo ku Monday leero ne weewuunya abantu essente gye bazijja so zinako ebyokunkubaganya nze junior nakowa bw'obanga ogamba nti oli mugagga leeta omusolo gw'osasula ku URA awe tupimira abagagga kuba omusolo gwe gutuwa byokola naye tosobola kubanga ku URA tolina wadde omusolo gwa kondomu tosasulangako wadde kondomu abamu bava South Africa awo agenda n'avuga ekimotoka kye n'asala Namibia n'asala Mozambique n'asala Tanzania amaze wiiki 2 mu kkubo najja afukira Kampala ekizibu wano goba alirabyeko omugagga asenyeza mu nsiko mbu omugagga ali mu nsiko asenya mannyo asenyesa buti muli awo South Africa mwerimba mweba ali mawale ove South Africa ku ojja ovuga ekimotoka kyompola injini bwayiika bwokisiba owoza ntuukaddiye waka olinga Uganda mata nti ogenda kulamaga kati bw'otuuka mu Uganda nose ekikoowe ninga wabadde osenyesa buti bw'amannyo nakunaaba mu maaso buli kabuga kootukamu n'okuba enkambi so bannange ebintu by'abagagga byo twandadde tulekera abalina essente ne babyogerako nze wano nabalaba simanya hamu ekisaawe tajja kizimba hamu ku byasobola okukola ekisaawe ekyekitono ennyo biliyoni meka eza dola kati biliyoni za dola kwa misi ekyo tesirito wanumani tekuliko sente ya gavumenti n'ekyo yakima bukime political blessing tewali sente ya gavumenti n'ekyo eri ku kisaawe ekyo wanumanizi ame kati gwe ne seminti azimba toye wamwe yakubula ocha oli mu America nene toyi egenda kuba nnyoko mu kyalo ensawo 2 eza seminti zakubula okatajja kimala tasobola kati Lukwago nga wasirika Lukwago kati yogera natunira Lord Mayor Lukwago ningalaba ono omwana omuto Lukwago oyizo sibira ku amugwe
amisi bamusibirako sente ekintu kyayina mu bungi kyekyo kisa na sente kisa yasooka gaggawala ku mutima nga tannazifuna byayina mu bungi bibiri masse and money kati gwe tonazimba nyumba naye osinziira oli mu America okola kiro na misana oyagala teekawo ka nyumba ka ruumu 2 buli wojja ku live nyenda kuzimba munda banze nze nzimba munda banze nze natera kakana byoyogere eri ababikoze ate nga bitono nnyo gokuba kyeyonoonya nyumba sajja bazimba bisaawe ekisaawe okugizimba amawanga gamala kwegatta bane Kenya muleeteko ne Uganda tuleete tutegeke afukoni amawanga gamala kwegatta omusajja azimba ekisaawe omuntu omu kaimu ekyo ekisaawe mulimu akedimeka singa yagamba kuzimba bizimbe mu kibuga singa buli street ayinako kwa sementi n'emitayimbwa egiri ku kisaawe ekyo so banaffe tubeere bakakamu Jojo Teira toddamu kulaga bijiiko ikawo kulaga ebitanda obitanda si bugagga mbu nina smart TV on gwate singa tewagenda ko bweru singa okuba mabuloka ebyo toddamu kubiraga bikuswaza kati obiraga kabaata mwina sente mwena anika mu bintu ebyekisiru zono n'abaana bava ebweru ne mugamba nti omanyi mu kifo ky'okupangisa apartment genda osula ewa maamawo nyomaye mwabava ebweru mbagamba mazima omuntu ajjano n'obusente butono omugamba omanyi nyoka ayina ekitanda kiri free why don't you sleep at your home Junior oyogedde bubi nzeze n'omusajja omukulu bushevingi bwe bonna bwakubidde ekyeyo n'abulya ali mbanna Uganda abatasiima so banyammwe bali mu byalo ennyumba zigenda bakuba oli eyo Bulaayo woza n'American sanze ndi British bera British n'ennyoko muzimbire ne banyammwe bali mu byalo bawangusa amannyo oli eno seto ziwa b'amalaaya oli ku nonivi we were splashing wine banange twekube mu tochi netugenda okuziika ewammwe n'omuntu wena ne bakwata ku matama ne bagayi ono ye Kakembo w'omu kibuga oli eno tokosa nnene baba niye wammwe mu kyalo wafaanana watya nze ntuuse ewa abantu n'enswala bane mutereeze ewa abakadde bammwe buli kimu kyokola sooka otereeze ewammwe kojja kuswala kunsi kuno ne wooba oyina ennyumba ku kibuga ng'etulanga muntu naye ng'ewammwe gy'ova watulanga toy wozampola nti we British mbwamwe sweeties newammwe nawo wafaanana nga Sweden oyawudde yamwe Swedish ngewammwe mu kyalo tewali Sweden efaananawo naye mbabuulira ebintu bino so muzimbe ewammwe n'ennyoko talina kyalya gomesa ayineemu oli mu b'amalaaya ozunga mu kibuga nga bw'olina akatabo ka Black Badach Sam French mukolere ewammwe
Nve mukuzanyusa abantu. Oyina emikwano tugikuzimba buli wove bweru. You spend a lot of money by the way. Proving what you are not. Omuntu gule chupa yemu. If you went to the bar, buy yourself a bottle. Sit somewhere. Nwa tambula ogende. Oyagala ogulire ekyalo kyonna mbu baleeta obutaala mu bbaala. So waliwo guy twagenda naye mu bbaala sente ne zimuggwako. Nangamba Junior, oyinawaawo ku sente ompole. Naye n'ekino kigayi kisiru. Nze nkwate muzange. Zetegese okugulamu seminti. Mbunze kuwe ng'ogenda kugula mwenge. Obwo obusiru sinnabuyonka. So banga nina abantu benneesonyiwa. Nguko omuntu alina kyakwongerako. Nze tesobola kuntwala bweru nga sina kye ngenda funayo. Nze ninye ennyonyi for fun. Mbu nagenzeeko ebweru. Nawe ebyo nawe nabivaamu. Junior ninnya nnyonyi nga mmanyi nti bwe nkomawo nzirayo n'omutwalo gwa $1. Nibyo ebyokupositinga ebifaananyi kyanabadde mu nnyonyi. Antu nabeesonyiwa. Natuuka kati n'enkula. Naye bw'ogenda okula abantu abamu bejjeeko. Nino okula omuntu alina kyaggattako. Ng'omugamba mpaayo sente tebaleeta. Bw'ofuna ebizibu abakuyamba balala. Wano omuntu akutwala naggulira omwenge. Ninga nomugamba ati wange nina ebizibu. Mpaye $5,000,000. Nkubiraako olujja. Nkubiraako omwaka guli. Watu ina kyonyamba sinaba n'ekyenkwetaaza. Ffenna tuli mutawo lwakwejja mu bwavu. We should develop as a whole. N'omuntu oguze emmotoka oyagala nze nzije njiwaane nze nvuga eriwa. Lwaki nange tongulira n'empaana eringa nange eyange bwe njiwaana. Nze nabigoba. Era tiwoba muntu ankubira masimu mbu Junior naguze emmotoka n'oteekaawo live olinga ekisiru. Emmotoka eno emmotoka nnungi eyange eriwa. Mu buli kyokola sooka weebuuze g'ofuniddewa. Nze okubeera mukwano gwange ng'ogamba nga Junior bw'ali mukwano gwo naye nga embeera gye ndimu tefaanana mukwano ogwo kati mba nkwagaza ki? Wano otuuka ogenda mu loogi okubira abantu banne mumpeerezeyo nsasule loogi teri akwata. Nze abantu nabeegobako. Aba abantu beebweru mu lunaku era Junior mbadde njagala kubuuzaako. Ombuuzaako ndi mukazi wo. Olaba enamba +1 noga wange ono wa America kamukwate oyenda owulira. Halo gwe Junior anti yenze. Ati akati byoweereza binnyumira. Nkujjako bujja. Bikunyumira enfune ki? Kwata $3 bisee ku simu yange. Ng'omunaamu kyali mu mbeera eyo. Ono mwawaana Isima yagenda naki? Muno Isima yatuukanga n'ekyokulya tayina. Muwozamu mwagala. Isima tokwagala. Waliwo yali azzeeyo ku ntaana ye. Eriye yali avudde ebweru n'agenda okulaba Isima ye baamuziika. You are just hypocrites. Muno Isima yayina aba. Isima jajja good. Olwo lugezigezi lwammwe. Jajja sabula. Fabo America tuli kugwe. Isima yafa. Kumwenna abali wano. Eriye yali agenze n'okulaba ku taata we. Batukubiranga batuka. Junior nno kinnumye nnyo. Isima bamuziise siriwo we wajja n'okolawo ki? Awakolawo ki? Bunnanfuusi. Wano Isima yakeeranga. Sabula. Isima mugezi nnyo.
obugezi bwe ne bwamuyamba ki obugezi bwe bwamutwala mu ttaka. That's why I look at you people nane Uganda eno kati nze junior nga nafudde wano olaba zero rest in peace. Bannange social media tewali bayisima mulala ani agambye wano teri muntu agenda ku fence eyimirire buli kyokola ekyo kijjukire. Wano tewali muntu mu Uganda agenda kufa omusana guleme kwaka enkuba ejja kutonya. Kati buli kyokola kijjukire ekyo kiteeke mu bwongo obwo. Wano mwawaana jakana bannange nadduli ayina omwana avuma Abanyarwanda. Jakana yavumanga Abanyarwanda bwe mumanyidde ddala nti bantu babi nnyo si bangu naye nga muwaana buwaanyi n'osangako bu comment stupid comments sabula. Jakana you are very intelligent. Bwe yafa intelligence yaddawa kaizi dunia tukyankozesa bintu ebyo naye bya kisiru mbonziraawo nze seeguya nsinsi ye neeguya buli kyenkola nteekamu obwongo. Nze ekinkumye ebbanga nteekamu obwongo nga nwana entalo gwe nnyenda okulwanisa asooka mukoleko research ne mmanya azitowa atya obuzito bwe buyimiridde butya ayina kyakulwanisa ki ne nnwana. Nze Junior nyinza okuwogera ku makampuni ne munne bunnanfuusi isima ne peji ye yakala takyalina ba viewers mwadduka. Peji ya isima kweri waliwo akyagiraba. Buli wookolanga ekintu fumiitiriza nnyo. Bw'osoma ekitabo kya Hamu agamba okufumiitiriza nsonga ya bwongo bakita critical thinking. Fumiitiriza abantu bwe mulitegeera nti Uganda tegenda kukoma ate bwe mulitegeera nti Uganda tekoma kummwe mulikoma okukola ebyekisiru olagawa waine hale. Nze Junior buli kigambo kyenfulumya nina okuba nga nkisasulira. Ekitagenda kunsasuza lwaki mba nkyogera. Nze buli kintu kyenjogera mu nsi neebuuza kigasaani byenjogera biyambaani. Kati neteeke mu situation nga byenjogera tebinyamba awo siriiwo. So nze mugenda funa challenges nange kwanze seeguya visa ubunabona obusonga bwamu obwo obutono kwe mumanyirira abantu. Junior jangwe Canada osule mu ntebe inze Tamale nsule mu ntebe Canada. Can you hear stupid things? Junior jangu ke UK nkole yoki ndeke business zange ndeka amataka gange bwe nsanga bazimbyeko ndi UK nja samiridde. See, you people, the day you will see me getting out of this country, manyanyenze funa sente zikyosapulamu nembu nyende UK nsule mu ntebe ntawalize mu ddiiro yennyini akusuzizza yakwogerako enkya oyo ayogera ki fe abamusuza wano musigaze ebyekisiru byammwe nze temulinda bayo. I'm very proud. Nze nina munene neggumi lyakika fe bamirundi tetweguya ati nze munne ebyo ebya promotion ziba promoter akutwala ontwale wogenda kumpromotinga ki. That's how I have survived here. Nze singa buli ekikuba nali nnyenda singa nafadda nyeweebuuza nteekamu obwongo kaye yadduka isima yafa jakana yafa nze wendi
abantu abamungamba Junior bw'otaakomye kwogera ojja fanga isima omanyi bulungi gwe wali onkozeeko research manyi benkolera do you know my work for bana Uganda mukwase nnaku muyinza okulowooza mu abatusaasira naye ate ffe ababasaasira we pity you we feel sorry for you nimwe mulowooza mu nfunda yammwe ey'obutwe nti musaasira ffe nze omuntu hasirowinga statement gwe Junior naawe ojja kufanga nze Junior nfa omuntu yekayi ninako obuyinza ye Allah nikakati gwe ekitonde obutonde nawe Allah kye yatonda ate osalira omuntu ogw'okufa getula nti oba osusa oba ofuuse Saitwani ennene oba ofuuse Idirisi ate gwe ekitonde obutonde kye baatonda ali mu ttaka niwira otya ebigambo bwe biti ebyensumatu ebinaakuleetera n'obuzibu nange nagamba mbu Junior nja kukola ekikyamu lwaki tonkola ekituufu kayize bwe nkukola ekituufu gwe nonkola ekikyamu ani aba asinze oga Junior nja kukola ekikyamu nze nja kukola ekituufu ekirina okukolebwa so temukasuka statements for fun make a research you'll come up to conclusions fe twogeza maanyi kubanga tugayina twogeza maanyi kubanga tugayina tetwewaana bwewaanyi kewaana ki tugayina bwe tuba tetugayina abagayina tubayina biri bibiri osobola kubanga toyina bamaanyi nga toyina maanyi naye nga abagayina obayina ate era osobola okubanga oyina amaanyi so mwe ba young people mugende slowly mugende mpola mpola ensi bwerabika si bweri ffe tumanyi bingi ebimu tubyesigaliza nvuga era tebijja bayamba ne tubawaako bitono so ey'olwaleero bwentyo bwenjimaze abantu mungamba Junior programu zo zivaayo page yekikola page teri waneeno ine eggwanga lyerimu nagijja wane e Uganda singa bagibadda naye teri wano agikontrolinga mulala sinze kati ojja kusangibwa nga olw'okuba tukozesa VPN page eno eyinza okulaba nti VPN egitutte France negaana okusevinga ki kubanga ebeera erowooza bagibba so video ezimu zijja kuvaayo endala zeesaving ninga si musango gwange sinza azijjayo so ekyo nakyo tekifuuka ekizibu mwankubidde Junior nga tetubiraba nja biraba so gwe Bobi Wine tonkubira essimu nanyi principal ino olugezigezi Bobi Wine olina omuze gw'okumbiipinga nakubulokinga ku layini yange ye MTN okubira ku Airtel buli alaba ku Bobi Wine amugambe tankubira mbu Junior lwaki tompagidde va ku Mpuga ate naawe Mpuga tonkubira nanyi DP buloko namwe mwina olugezigezi gwe ne Seggona you are exporting lugezigezi in other parties muve mu pate y'omusajja mukole yamu mubeereyo mwegezi wazi ate namboze gwaddako namboze ng'osirisi ebigenda maaso tobiraba madamu teacher oba otya ati bayinza oleeta medical forms entuufu
So sagala muntu ankubira Mpuga ne Bobi Wine, don't call me. Sa muntu ankubira principal na kublockinga. Ujagamba Bobi yanga soko okakubira okampi principal. Nze ndi wajje no muozi kati. Je nyendo bera 226. Njakoma mu nope mu 230 mugumu. I will return to nope. Principal ninda. Amwena ba nope. I know they are poor missing me in NUP. 2031 onja kujja. Ne 226 ndi wajje nemoke. Kasoka tukwata obuyinza. Tujja kudda ate tuzanye ebirala. 226 nali mu nope. 226 nyenda wajje nemoke. 230 nzira yo mwene yupi. Ka yejja kuba opposition ate epozinga muhozi. Ka aba emuke twetaaga opposition. Kya Bobi Wine tova wao. Gwe kwate kafoko. Nja kwegattako nga 226 wenajja. Nenkwegattako tukube mu 7. Ate President Museveni namala nampita. Nenegatta ku government yenze bwenti obwenkola politics wange yoyo. Ene government in power gyenkolera. So abantu abali Junior, what is your political move? Mbagambye 226 nali wa Bobi Wine. Era nakuma akalulu ke Makindi. Nenvayo nenzira mu government. Kati ate mu government era nyenda kuvaamu nzire wa Jeno Muhoozi 226. Ate Jeno Muhoozi bwamala okwata obuyinza nga nzirawo mu nope. Ngera baddamu bampita. Nga bampa ekifo ekirala. Kati ate then we shall see what next. Nize no sigalayo mu opposition. Nempozinga Jeno Muhoozi. Tekinyuma bwe kityo. Mbadde mulowooza ki about my plans. Mwina muche muwabula. Mwina muche muwabula about my future plans. Mbagambi 2021 nalimu NUP. Jenavane negatta ku government. After a long discussion with the president. Nanteka mutaka. Mira jendi. Being paid. Okulaba nti really we solved the land sector. Then